Mukafube w'okusitula omutindo gw'Eby'Enjigiriza Ministry ebangudde abakugu abagenda okunyikiza enkola eya Emisi okusobola okwanguya obuweereza. Ministry y'Eby'Enjigiriza eyungudde abakugu 52 okugenda mu bitundu eby'enjawulo okunyikiza enkola eya Education Management and Information Systems EMIS mu bufunze eyatongozebwa gye buvuddeko kyokka nga n'okutuusa kati wakyaliwo amasomero agakyalemereddwa okugyeyambisa. Sobola okuba ne system nga nnungi ekola bulungi naye nga abantu tebasobola kukola ki kugikozesa. Okay, so tulina essuubi ddene nnyo okuyisa bano okulaba nti basobola okukola omulimu ogwo gw'okusomesa abasomesa. Bano abamaze ennaku ennya ku ttendekero ly'abasomesa erya Kimona ekira baakuyamba amasomero n'abakulembeze aba gavumenti ez'ebitundu ku ngeri gye balina okugikozesaamu. Agaddewo okutendeka kuno Vincent Sozi amyuka komishona ow'ebibalo mu Ministry y'Eby'Enjigiriza ku lw'omuwandiisi ow'enkalakkalira annyonnyodde ebirungi ebiri mu nkola eno. Kuba kati mu local gavumenti aba asobola okulaba amasomero g'alina, okay, abasomesa abaliyo, abaana abalimu, okay, na planning at that level. Then kati eno waggulu ku ministry level katufuna information ekwatagana ku ggwanga lyonna. Olw'ebikozesebwa ebyekekwa mu masomero ne intaneti ebuukabuukako buli wamu, Sozi agamba nti basazeewo okusindika abakugu bano okulaba nga buli omu tafiirwa. Abantu enkola ya tekinologiya ekyabakaluubiriza osobola okitwala nga ekyomuzannyo naye osobola okugenda mu ofiisi nga omukulu yalirayenga ku secretary. Ate abasomesa ba primary Kalungu bakubiriziddwa okwegatta kitole bakulembeze obumu mu mulimu gwabwe ogw'okugonjola abaana b'eggwanga. Bibabuuliddwa babadde bakuŋŋaanye ku kigo kya St. Kaloli Lwange Kalungu okukuza olunaku lwabwe. Bano nga beegattira mu kibiina ki Kalungu Head Teacher District Association. Abakuli ba Joseph Semakula boogedde ebibasoomooza. Aheda erina sako twabateekateeka olunaku luno. Olukiiko olwasooka lwamalawo esente zaali ku akawunti. Omusawo amala emyaka 2 ng'alina gye yalaga naye n'asigala ng'asasulwa. Kati ate y'omusomesa bamuga nti muluwummulamu alina okuwummuza ku bwongo waba agenda ayongere ku mpapula. Amyuka akulira abakozi e Kalungu Fred Musoke abagumiza ku bibasoomooza omulimu eky'emisaala emitono. Tujja kusoosowaza nnyo ekyokusasula mu budde, however little it is, tujja kusigala nga tusasula mu budde. Olonga weesaba gavumenti eyongere ku ekyo kyerina okukola ki okukola. Akulira Eby'Enjigiriza Sylvia Nakanohaje yeebazizza gavumenti olw'okuzimbira bannakalungu ebibiina by'amasomero wadde ng'embeera yaago tenaawoomesa Nakabololo. I thank the government of Uganda esobola otuzimbirayo ku classes ne latrines in some schools. Then finally netwane tanka z'amazzi webali kunzikiriza. Omugenyi omukulu abadde Pleader Ismail Semakula ng'atadde obukadde 5 mu ssako yaabwe n'okubateekerateekera omukolo. Naye mbawo obweyamo nti Mukama Katonda ng'akyatuwadde obulamu tugenda kutambuza omukolo guno buli mwaka. Kanywe mu kulonda lw'amazzi ngenda kudda n'ekitundu ekyokusatu ekinaasembayo tovaawo. Abasajja